kawali ne bebe kuli okubambi ku bayimbi betulina wana bateeka ssente mu nnyimba zaabwe kituufu kati ate n'osanga omulaga nti oba sinalutegeera naye ng'ate abalutegedde balutegedde era luyimba lw'amaanyi just weetaaga ddu wabudde otegeere nti tukoze ebintu ebitakoleka ebitali byangu kubanga omuntu ayinza okuddaawo n'ayogera ebintu balinga ndowooza abakyala abamu omukyala n'agamba mpa laavu n'ogimuwa naga nti gwosinga kwagala kikozi laavu n'ogimuwa nnyo kati bwe mumaliriza ogenda okulira emisango gyakuwaabira tampa ssente n'obuuza birina kutambula bibiri ebyo kati bwagamba nti mpa ssente n'omuwa ssente ate nasaba laavu kati ogenda okulira luli yaloopa wa kitaawe ogenda okulira waloopa wa ssenga nti buno laavu temmuka naye kati n'obuuza ekituufu baagala ki bibiri ebyo laavu na ssente we tutava naye nga musinga ki bibiri naye nga baga nti mwagala kiddala ekimu kyokka lwaki kimu bibiri laavu na ssente okay kakati Lydia agambye ulira kiri ono Lydia abakyala muwe ssente tumwagala ki ekyokubiri ate ekyokusatu mwongere ssente ate n'ekyokutaano mpaka ku 10 nti era mwongere ssente ndi wa bibiri bw'okimala omuwa ssente anoonya ate amuwa laavu kale bannange nammwe mutusaasirangako kati mumwe mwagala kimirembe laavu tukukola bye twagala nga temutunyeeza byebiriwa munomwe mulondeko kimu wotukasolondeogedde kimu kukola bye njagala nga tonyeeze omwami ogw'omusobole kati beruyimba lwa bebekulu nti omuntu omuwadde ekintu ate n'asigala akole ki kakati oluyimba olwo mugenda twagala mu bulungi ne mubi kuba ekolite lwe tuyina lwokka standard lwerwo batuwe ebyo buli magezi aga Afrika gakkaanyizibwa ne gakola oluyimba olwo kale kakati bebekulu oyo yennyini mpozi omwana we yavudde mu tiimu express aba sportsman bitegeddeko n'agenda mu tiimu bagiyita NEC National Enterprise Corporation ekyo nno bebekulu oyo gwolaba ku screen ng'era yawezezza ne Zuwena emyaka biruddawo ey'omugulu myaka 23 bweddu obufumbo okuva mu 2000 aliruddawa bebo simanyi akyali musakabu friend bakyamwetegereza banyala mulaba omwana ono yavudde mu Spain gye bamutendese okulaba oba ddala n'asobola ttiimu z'e Bulaaya era nga ajja kuzisobola kikoze buli nti omwana ono ndowooza ekyuma kyekyanze ne mutamulaba era mu express gy'abadde wabaddeyoko kale bamukansizza ne bamutwala eri oye Alpha Thierry Sali emyaka gy'alina yali omusajja simanyi nnyo bya mupiira oli oba yali wa Bufalansa Thierry Henry oba yali waawa Bufalansa bwe baamuzaala ne bamutuuma amannya ng'omusajja oyo gwenjogedde omuddugavu nga wamaanyi nnyo so be bano congratulations okubeera nga emyaka musobodde ate nga mukyalina laavu si byangu okubanga egyo emyaka mukyalina laavu ng'okyasobola obutambulako ne munno ate akumidde ddala mukyala we ng'akyanyirira era Zuwena yazaala omwana si mutabani omukulu ono olyoka otegeere nti abakyala bafumba ye mukyala yekka amanyikiddwako likodi egi ng'oggyeko okufumba keeki yakanoba omulundi gumu mu 2029 full stop taddangamu kunoba agenze naye olaba omukyala n'anoba nadda tebamwege n'anoba kanaga nti baleete omwenge bannone nti duli baakunoonya mazzi mu kusooka omwenge gukunona omulundi gumu yeyogezaako mwanobako nebambi yemu ku kapo ze tusinga okutunywa n'ogamba waawo yes era nga tusere ezo kapo neya Bobi Wine ne Chameleone kapo ya Chameleone akwa munnange mukama yasalawo kati ya Chameleone mukama no tanasalawo bannaye nabagamba wano Chameleone yeetaaga famire ye just Daniela n'abaana yeetaaga Juliet zaawedde muntu ng'oyo asobola bateekamu bonna kye bakola kiki baagala era nabagamba Chameleone ate time ajja kuddingana ne Daniela bulungi nnyo boogere bulungi yaddinganye yagenze n'asinkana abaana be naye Daniela teyalabise ajja kulabika mwe muli bintu bya mpolampola oba yanyize bino badde beriisa nezaawedde awo oyimiriremu kati kambabuulire Kamiri abaana b'abakulu bali
Alpha ne Makasi bwe basinkana Kamili juzi nabagamba nti mwemugaa nti Makasi yali avuma kitaawe oba yali amwogerera ebyabenganda byebyo kati ekyo ne kiggwa ne basinkana ne musirika kati ono omukulu era bamubagamba nti baali bagamba taddewo abaana be yagenze n'abalaba bulungi kati mwe mulinde ono omukyala Juliet Zawedde nantalemwa Trakita nenga yagenze babana balisi majegere njagala babuulira bonna bagenda terera bulungi kyokubiri Zawedde ng'amaze okujjanjaba bulungi Kamili yakubye ku matu yateredde naye ate atambula bulungi n'amaanyi yamututte mu hoteri egyo labagita Encore nga bageze kola ki haba ejjukira gye nagenda Zawedde gye yantwalaga oli ojogera bugezi open curtain olutuka bwoti ekulako esoma face yo olujinere gula etambulamu awo ekyola ba Jose Chameleone with Julius Zawedde at Encore Boston kalaba kale segeza bino bye babadde bayisa babadde stand bino babadde bayisa byabadde stand ngagezako kusika Daniela nti komawo munnange bino bye misinga nedda kiri nti sister ebyabaagala tebya mu stand Daniela ne Kamili bo baagalana forever oli wampeta mpeta yali baji mkuba nga 8 June 2008 Father John Scrablin yabagatte Bina Parish nga tata wa Daniela muto tambuza mu Dennis abaana basinkanye bulungi Kamili abawala abato omuli ne kibebi kyabadde aludde okulaba nga balaba mawulire nabo nga bamulengere eno essanyu lyabadde pitirivu okiraba beebo kano bonna bamufaanana kala yenjawula kubanga maama mumumanyi kati ewoteri gye mbadde mbagamba nti eri Boston waliwo ennyini ku Atlantic Ocean Massachusetts gyesaza eyo Zawedde yantwala netunulira nengamba kiki kino kati Chameleone bwabadde waka wa Zawedde n'avaayo eyo hoteri gy'olaba olengera Boston yonna yonna n'atuuka eyo ekiro kimu 1500 musula babiri ne Zawedde olima mugenzi wabanga batutte ekiro kimu ate ezo ziba suits mubaamu ebisenge bingi nnyo asula nani tusi mukyala waate osulota naye kati ekiro kimu okitegedde mu bintu ebyo mutetemwitirivu olutuuka bwoti first technology n'ebirala bingi oluggi kitegeeza bana gye bamusanze kati bwe lweggula nga gwoyingira bw'omala ng'otandika ogiragira olugambo olwo nalubakolako wano ne ndibagamba nti please I'm so and so Josephat Segu you're welcome Josephat okay what do you want open curtain dim light buli kyoyogera kyekola play this one is music ng'eplayinga kyogamba kyokola dim light full light buli kimu ekkolera bukolezi hotel mwalimu akantu kenalaba nekewunya nsooka kalaba Las Vegas emmere baba bakuleetera kantu kajjawe kati kabaka kameeza saakategeera nnyo nekejjirawe kati nekajja notuka nojjako nekeetwala nekadda paka bweru nkugambe oba walimu oti akavugira ludda wasimanyi tekinologi oyo atuuka ddi waneeno be baana bali boolabye abaana nga Kamili abatuuka ku shopping ebyana bya Kamili ebito ebyo it's all happiness ebyo Chameleone bye yali yeetaaga nga byamisinga obalaba beebo omusajja agenda kudda nga w'amaanyi nnyo kati ndowooza awo ne bwe tuvaawo mukitegedde bulungi si ekyo era nga tukyali ku nsonga z'ebweru Jamila Kalungi yakomyewo ewali mu bitiibwa ebijjuvu mumutegedde bulungi mukyala Kulumba omu yekka ye takomyewo kwesimbawo kibadde kyetagisa nange yoyo yazze n'atulabako mu aromatic nagamba ne mbadde mbamisinga kababuuzeeko byebyo bannange mumutegedde temwogera bingi oli kasana ke Uganda Bagwali Boston. Ndi kuli ya Buganda wano. Mwone bane mukulike ku. Webale tusubira sebe. Omyukidde America. Myukidde Uganda kuba ndi Uganda. I don't know. Wazze n'amabujje gonna. Amabujje gonna gali bize gali awo geyagala bweyagazi. Abula nange oli awo buuza ko bakulaba. Yabananga abanda bambala musizaako nnyo mikwano. Nti yeggwala. Beerayo Jamila Kalungi Kulumba. Yekka. Olanze mpaago. Nalowezi nalongo tudde. Dayira. Tobitegedde. Totunulayo. Ogambe nalongo nenulira oluto. Ogogo bagambye lubeerawo nga lwetimbye. Kiye nevuga. Badde mmanyi kadde ka nyumba. Abantu abamanyi balina
kasimika kadde kakatoja abantu abamanyi baagala nnyo obusimu obutini wala president simu ya president Museveni katini bwe katika katoja ate ziba wa stress ezo. Happy birthday Peter Sereb. Happy belated birthday to mutabani wa Gladiator. Gladiator muyimbi mutotololoto angamba sigamba myaka musajja mukulu nnyo naye upcoming mu kuyimba. Mutabani we muwala we Amal yoyo ayambadde ekimyufu ne Palaso akoze Palaso yamwadde collab munaye aveyo yala ikamuna ina favor yazze ne favor ye abantu abasinga bayanguyo mutegeera. Amal ye mwana musiramu muzibu era nerinyero babategeeza dakyeritegeeza kuba nze nali siulyangako nasooka dulya kuwa river byebyo nno kale. Happy birthday baby girl. Yeah man. Yeah man. Anaconda. Brand new tune. How many years? Hey, man. How old are you today? 5 years. Ooh, the big 5. So, ladies and gentlemen, we're gonna count from 1 to 5. 1, 2, 4, 5. Happy birthday! You look so amazing, Amal. Tonight, everybody, 1, 2, happy birthday! Happy birthday to you! Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amal, Amatari Wamaluni. Amatari Mama, it's your birthday, Amal. Make a wish, make a wish, make a wish. Yeah, yeah. Somebody blow up balloons. Tonight is Kakatuse pink musembera mukakatuse chichomuliko pink wazukutana kola walipiana kola walitabula oba kumufuna. Yes, songera kutumirako munanga batulabanga muri Luzira Muhammad Sebufu tukutumirako nnyo nnyini ddala abali ekitaliya mwina tubatumirako tekina mutawana twongera okusaba embeera ejja kukyukamu tetugenda wasozo saawa eno betumanyi ne betutamanyi tebiragala si papa webale kuweereza ndabira Shadia Segu yazze munkoledde olunaku omukulu president gayaza aba boda sozo properties kakati omukulu agenda tutulaga leero byatunda ebyamayumba mataka bya property nga bwe manyi naye kati leero alina ebyomu nnyumba byagenda okuguza abikuguza ate ku layisi n'ogaba nalinga mpa obuwi kuba aliwo okuzimba ennyumba oba okugipangisa kyokka ate waliwo ogiteekamu ebintu neerabika bulungi kati yono sozo omukulu yamasitalingamu ekyo emitwalo 6 erusofa eno nga bw'ogiraba wano nkiddemu. This sofa that you are seeing over here, we are selling it to you at 600 Ugandan shillings only. Nga bw'ogiraba eno. Etera no mwatu kutemera mu bukadde eyo nga kamu n'emitwalo nga 8 olusi 2. Bwantebe ya mulembe nnyo ate z'entebe ze tugamba eziriko. Erina sofa bed ne sofa set. So osobola okusalawo n'ogamba nti kantwale eno oba eno. Etebe eno watu enyumirako nnyo center table eno. Center table eno ngenda gikuguza emitwalo 30 gwokka ag'ensimbi z'eggwanga lyattu Uganda. Tebe eno ezira kutemera mu mitwalo nga 6-7. Bw'ogiraba bw'eti eriko kye tuyita golden stripe. Naye ku mitwalo 3 wano ku Sozo Properties tugikutikira ne tugikuleetera ewuwo ne weeyagala emirembe n'emirembe
Amina. Mpwelako TV stand eno, omanyi ky'olimpa oba eri bacupa ya soda, olimpa kyaluli kyonna ky'oliba osobodde okumpa ndisanyuka nnyo. TV stand eno ngenda gikuguza naye emitwalo 30 ag'ensimbi z'eggwanga Uganda bw'ogiraba eno. Mpoomu nnyo ate nnungi nnyo, emakinga bulungi nnyo ne seeti eno. Omanyi kati bino bye bintu ebiriko TV stand enyuma nnyo ng'ebulendingamuko katono ne center table. Nayo ya mitwalo 3. Etera kutemera mu mitwalo eyo 8 ku 6 gy'olaba eno. Naye 3 kitwale. Waliwo ne sideboard eno. Sideboard eno, tuddo sideboard erina selfs 2. Eno yogenda kugyegulira emitwalo 34 ag'ensimbi z'eggwanga lino Uganda eriwoomanga ekyokulya. Sideboard eno yogimanyi bulungi ntera kutambulira mu mitwalo eya 50, 7, 8 naye 34 bbeeyi yakusuubuza. Omukisa guno gugenda kubeerawo mwezi guno gwokka. Omwezi ogujja ofeeno egenda kuba nti eweddeku nga bwe tukimanyi nti tuli mu sizoni yakuzzaayo baana ku ssomero. So nja kuwerako fridge eno ku mitwalo 45. Nono wegivaane bulungi kikonyo akabere nga kanyogoga n'ekibadde kyokye nnyo kinyogoge kikireko amayinja. Kati nina ekintu ekyenjawulo kyenkola oba okusa ebintu bino byonna nga bw'olabye ndikulaga bino n'ebirala eby'enjawulo bye tulina nga bw'olaba mu dduuka. Entebe eno ne center table eno TV stand eno bw'obigula byonna buli kimu ngenda nkikugiramu emitwalo 2. Eno ebadde ey'emitwalo 6 njikuguza emitwalo 58. Ate eno ebadde ey'emitwalo 3 nenjikuguza emitwalo 28. Eno ebadde ey'emitwalo 3 era nayo nenjikuguza emitwalo 28. Eri ebadde eya 34 nenjikuguza emitwalo 32. Kati ate mu tuddo muno ninamu endala entonotono eyo gy'olaba eyo yate mwattu ya mitwalo 28. Kati bw'obanga ogulidde gweno seeti ate yo njikusalirako n'obeera nga ogigula emitwalo 26. So bw'ogula ebintu bino mu bungi bwabyo byonna, bw'ogula ebintu ebisukka mu kimu manya kimu nti ofuna discount ey'omulembe ennyo ebintu n'obeera ng'obitwala. So bino bitumye gwe bikutuukeko nga ofeeno ekyaliko. Kati gwe owalumu entonotono tusiite nebeekolera ddala bulungi nnyo ku mitwalo gyayo 25 nga tugikuleetera eno. Bw'ogitumya kati akawungeezi kagenda okutuuka nebeekutuuseeko mitwalo 25. Enyumira nnyo mu setup bwet sideboard yino ku mitwalo 39. Eno n'ebbeeyi gy'owulira nkugamba bbeeyi yakusuubuza busuubuza. It's a promotional price. Engeri gye tuli nti no tuli mu back to school season. Yeah. So wardrobe eno tutera kugitunda emitwalo 52 eno. Naye ku mitwalo gino eno 39 jangu weegyo vaani gy'olabeeyo. So waliwo n'ekitanda kino 4x6 mitwalo 48 kino nga bw'okiraba. Ne mattress eno yiino high density ya inches 8 ya 4x6 era nayo ku mitwalo 29 gy'olaba eno mattress. Naye tera okusukkawoko ngera bwe nkugambye center table ya mitwalo 3, TV stand ya mitwalo 3, sideboard yeeno ey'emitwalo 28, then ne dressing mirror ku mitwalo 17 gyokka nga tukuleetera wooli ng'obeera n'ebintu ebiri super executive era ebiri super corporate nga bw'obiraba. Animal print kano ku mitwalo 68 zokka. Akatebe nno kano ku bbeeyi ey'okutunda okwa bulijjo katera kutambulira mu millions eyo nga 2. 68 oba okasuubudde busuubuzi. Agumu kalinga ebyuma ate nga kali very 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 corporate. Wonna wooli we tukakuleetera we tukakutigira. Bakettanidde nnyo ka mulembe ate nga kajja mu space etali nnene nnyo ate nga kali very executive. Tuso ogikuwa mu 5-seater, mu 6-seater, mu 7-seater, kati eno 5-seater 2-1 n'obeera ng'ogitwala. Entebe eno sirina bwe nnyinza giyitako ne sitagikulaga. Eri ku mitwalo 80 gyokka. Semi Giant nga bw'ogi oboolonze bulungi. Wooli bwe tugikuleetera obulamu ne bweyongerera ddala okutambula nga bw'obubala.
Entebe eno nayo eri ku mitwalo 88. Eno gyolaba bagiyita TZ yemu ku fashions ezikyasinze okuweereza omulembe mu Kampala. Abantu ze bakyasinze okwettanira. Ino olugoye lwaluyo luno lugumira enfuufu, lugumira abaana, ate lukola obuyonjo bw'ekika ekyawaggulu ennyo mu environment eringa bwe. So nayo nandikwagadde olabikenga ogitwale. Nyumira nnyo mu setup bwet nga bw'ogiraba eno. Wooli bwe tukuleetera enamba zaffe ziri awo wansi bw'okubako abaweereza baffe babeera bakuddamu kati okulaga ku options ez'enjawulo. Osobola okgendako ku WhatsApp kati ne babeera nga bakuweereza ebifaananyi eby'enjawulo ku ntebe ez'enjawulo, center tables, sideboards, TV stands n'ebintu ebirala ebiri mu bbeeyi y'okusuubuza. Eno 88 nayo njagala ogyetwalire. Eno nayo brand new dining ku mitwalo 60 gyokka. Eno nno wandigiguze mu mitwalo era nayo nga 9 oba kakadde nga kamu emitwalo ezigwamu naye 60 oba osuubudde busuubuzi ebyaddala. Eno nno y'abantu etuuza bana ate ng'eri super comfortable ebitagambika. Kati alinamu emitwalo 45. Eno mini L sofa ate naye okukolera bulungi. Kuno nno okululaku olwaliro kusevinga naggambye eno offer ya mwezi gumu. Owulidde emitwalo 45 mini ino eri very excellent. Mini L sofa nga tugikuletera bwoli etambulira bulungi nnyo mu setup ya sitting room entonotono bw'oba ng'oli single oba mu single room bweti. Entebe eno ekolera ddala bulungi nnyo, ka fridge kaffe kaakano, ka center table kaffe kaakano, akatanda kaakano, byonna biri ku bbeeyi ya kusuubuza, aka wardrobe, ka TV stand ne ka sideboard ku bbeeyi ya kusuubuza. Bino nabyo bitumi bibeere nga bikuleetebwawo wooli obulamu bukunyumirire ddala. Ebintu ebirungi bwe biri ku Sozo Property. Entebe eno gye ndiko wano ya mitwalo 68. Wonna wooli mu Uganda, oli mu East, oli mu West, oli mu North, oba oli mu Southern Uganda eri wakati mu Lake Victoria. Wonna wooli entebe eno we tugikuleetera ne weejovaana munafuna yongerera ddala okuzaala kaliira. Eno ya mitwalo 68. Ng'entebe zonna ezo z'olaba ze bali mu kutikka zonna ziri mu kujja. Abantu beetumizza ebintu byabwe babitwala. Gwe simanyi kituufu ky'olinda kuba nti weetwalire kyo bbeeyi ya kusuubuza ate ng'entebe ngumu okukirako ebyuma. Eno 5-seater eri ku mitwalo 60 gyokka egy'ensimbi z'eggwanga Uganda. Eno nayo gitumye kubanga nayo ekolera ddala bulungi nnyo ku ntebe ziri super modern. Bitambulirako ebintu bino birabikira ddala bulungi nnyo mu nnyumba oba osazeewo okubiteeka. Gyetwalire wonna wooli bwe tugikuleetera. Eno nno yo ya $1,095,000. Entebe eno nayo etera kutambulira eyo mu bukadde nga 43. Naye bbeeyi nakugambye ya promotion ate nga bbeeyi ya kusuubuliza ddala. Wooli bwe tugikuleetera tulina n'ebirabo ebyo bye tugabirako. Entebe eno singa ogigula n'ogulyako products endala nga 5 n'ogulyako nga center table, TV stand ne frame. Ekirabo kikyo nakyo kibeera kikulinze obeere nga okyetwalira. Kale ebintu ebirungi biggwa byokya tubadde tubalagako ku bintu ebyenjawulo ebiri ku bbeeyi ennungi ebiri mu Sozo Properties. Akasimu we kali awo, essimu eyekendezaako ku airtime. Bw'okuba ku ssimu eyo airtime otagenda mungi n'obuuza ebibuuzo byonna bye wandyetaaze okumanya. Ate gwe yandyagadde okutukyalirako ku Sozo Properties tusangibwa wano Kireka e Kamuli Road mu kibuga Kampala wakati we tubeesinga ne tuweereza bannayuganda bonna yonna gye basinziira ku bbeeyi ekyasinze okubeera ey'omulembe. Kale weefunira ekintu ky'omu nnyumba ate obulamu bubeere nga bukunyumirira ddala bulungi nnyo. Until next time, sign out. Manya siriibuwo ng'awagiddwa ku Bexhill High School ekamutuza Masaka lya one A-level Arts and Sciences ya day boarding. Bexhill High School, education is a right for all. Family ya Mpoma Royal Schools amasomero gaffe galina ebikozesebwa eby'omulembe okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku masomero gaffe gonna okumanya ebisingawo tukubire ku simu zaffe zino wammanga. Obadde n'olaba Sozo yoyo yategera ekintu ky'okulanga. Kakati tugenda kwa Musa Semwanga aline Latif Madoi Salongo juzi nasaliwako enviiri yagamba agenda zikuzandoza tugenda ziraba zongedde okula naye baba waddamu zikuliza ne ssuka we zaali olugendo luba lunene katunyonnyole embeera kati gyayitamu bukyanga.
Mwezi ogwa January olunaku lwa kusatu nze Musa Semwanga ndiside zeno muganda wange Kawanda tuyiri ne Latif designer Madoi olunaku lwa leero mbabuuzaako mu ngeri eyanjawulo mu ngeri eri special. I'm dressed by him of course muganda akakoti kano muganda nkasanze wannanga Semwanga kayinza okunyumira so mpa feedback eyo kinagwo oba tekigwe twaga tunyumyemuko naye naliko naye ku Serena ku show ya Ragadi ebaddewo a few days back ne tunyumyamu kaawo ku bulamu ngeri gye bamusibamu embeera yali etya ne tunyumyamu ku byambalo bya Zakola walaba ekyambalo Ragadi kye yayambala kwolwo olunaku Latif Madoi yakikola enemwa nja kunoonyako kuba ebintu byakola muganda wange oyinza okugamba mu luzungu bagamba they are out of this world. Ladies and gentlemen, welcome to his office olunaku olwaleero buli wano nakajjawo guno mulundi gwa kubiri bulijjo simanyi nti omukulu alina ne office naye tugenda kuwayamuko naye tulabe lwaki ali disorganized lwaki muganda yeeyagala nnyo bwati owairas kiri kitya obuze ku batulaba abatulaba mwena ku Bukedde TV ne New Vision Group at large banaye mbasanyukidde era mbasindikira obubaka wano okuviira ddala wano straight from Reggae Embassy Uganda headquarters tuli wano jokolera Kawanda yesebo wetuwangalira evo bera all smiles onyiga simanyi naye ngale nyiga ng'omuntu kye bikonyiza obujama era bwe ntuuka awantu sooka netegereza naatuulawa kwekwata kwa obujama kye kintu ekisookera ddala okunyiga wano wowangalira wire siwangalirawo nnyo eno one of the offices wano wetuteesereza naye nga major office yange eri wabweru awo tugende tukirabe mbadde nja abantu bategeere olinawo ne Kurani bismillah ogira n'osoma muko kino ekitabo kya Kabe muganda wange saba Allah akumalire inshallah jana tugende tukole atula ku Bukedde TV Latif Madoi himself Rastafari taina tabu ku muntu yenna gaya aliro fit eno wansinga nga tokubye New Balance okubye lebo kye kati ndoza tutanikire wano Latif. Yes, I'm impressed by this art piece. Oh yeah, wonna jano teyaliyo kituufu naye nga eno art piece ngera bwogiraba ndowooza oli muntu wagiraba ategeererawo nti ono Chameleon Uganda wano yali ayambadde space suit we bagendera ku mwezi ya event eno concert eno yali ya 2023 kubadilisha concert we yali alaunchinga so twali tugamba nti katutwale music wa Uganda mbwengula how do we do that fashion ne collaborating with music bwetu bwe twakikola mwana mulenzi watu kati we yali akola legends in gold na yagala okukozesa ebintu ebimufudde legend so nagamba njimodire mwena nenjimodira. Thank you so much wakolera ddala omulimu ogwakabi kati tufune setup yaffe wano tutuule kuba abantu bakumanyidde nnyo ku kyalaani nebino ebyalaani byadda nakirabanga ewaka mu kyamwaka asinza kuteebereza naye nga kyadda nno dda nkiwa ne bajjajja bakikozesaako era nange bwe mbangula I look out for vintage njaganya ebintu ebiri vintage ebyo era abantu beebuuza lwaki njagala kusotta busosi but I mean it's also one way engeri gyesobola okukeepingamu ng'oli active amagulu tegatuulawo bw'otungira ennyo ku masanyalaze bwe ntungirawo nga ndi mu America amagulu gazimba kubanga oba otuula nnyo omusaayi gukka naye wano kibeera active omusaayi omubiri guba guzanya life behind bars bakusibana kusanga ku Serena n'olaja nanoga Semwanga enviri zange sikyazirina neŋŋamba wagwan enviri zo zaali zimaze emyaka emyaka 17 17 years bala okuva 2018 cause nazikola ndi nkola internship e Paris. Yeah, yes. How does it feel? It feels decrowned ng'omuntu gwe bagyeko crown yo feeling small era naye kwegamba the best way to okukyejjamu is to accept first of all to accept nti zigenze naye ate nokkiriza nti zisobola okudda kubanga enviri nago gulinga muddo naye nakisanyukiramu one or the other actually nenkiwandiikirayo n'akayimba nti weebale mukama bansiba nakola mutiyoni ya reggae nungi nnyo nenjiweereza abantu bulungi nnyo musoko mpemu akapeera
kata kayimba karege kazanye muchachi ne mujela kana kayimba karege kazanye muchachi ne mujela yamba tata tasabana tebalina musango yamba tata tasabana bebasibye oba kitegedde man that song onkute mu mbeera eyo naye itugenderewo naye nga akayimba kalungi nnyo yes yeah fruits no gonza exactly yes so nenkola you developed a lot of projects mu prison kubanga lwaki nawandika akayimba weebale mukama kwegamba yandaga ebintu bingi gwe omuntu ali eno wabweru this is eno ngiyita free world tosobola bye experiencing not until ng'ate oli munda kati tojja kufuiringa bulumi abantu abamu bwe bayitamu nga tugenzeeko mu kkomera so toyina ngeri ki gy'oyinza na kuyambamu abantu abamu kubanga maybe engeri environment gy'owangaliramu teriimu babonaabona naye bw'ogendayo mu kkomera olaba ebintu bingi so nenneeyama njagala batwalirayo machines 2 I'm working with my team Kiyembe sewing machine bagenda tu donatingirayo ebyalaani 2 tubitwale mu prison ekya girls wing ne mbasajja okay yeah. Omanyi nga bw'oyogedde ebintu bingi bituwa inspiration kati ekkomera lyakuwa inspiration ki in line with your work ey'okutunga and fashion bingi nnyo nga bwe gambye a line of projects nazi developing concepts za developing mu kkomera ninawo fashion inspired by prison era fashion kwegamba oba engoye zosobola okukola naye ng'oli inspired engeri gye kikolebwamu mu kkomera n'okirungiya olw'okubanga nalaba nti twambala uniform ey'ekkomera naye bwe nabuuza details ezirimu kubanga era definitely nga designer nali nina okubuuza ku details natunuulira material ne ngabuuza lwaki bambala yero lwaki material erimu obulayini obwo obukirira bwetu bwefaanana soko gye tugirabe yeeno tugambe nti bwetu bwefaanana naye nga si yeeno ya naye kati eri ebeera n'obulayini obutini bwe nabuuza butegeeza ki baŋŋamba butegeeza mitayimbwa ne developing concept eyo ne ŋŋamba okay nze ngenda gikola nga giri pronounced nga bwogitunulira olaba ddala mutayimbwa kati eno ye print yange eri official ngiyita LB bars Latif behind bars because I'm forever a criminal olw'okubanga nti bansiba olw'okutunga era munakalayini mwekali mu luyimba olwo bansiba olw'okutunga n'olw'ensonga eyo ndi muzi wa misango so I'm forever criminal era kati wano kuwe tuli ye Latif Academy Militate Prison twogere ne outfits zino endala eno kati wano maaso wabeerawo ki tenaba kuggwa outfit eno student omukyala ajambala bw'ati ayambalira mu kati ono omwana omutonnyo bano little miss little toto Uganda aba pageant yakagwa balina event yabwe next week in Malaysia Kuala Lumpur. Oh yes. Yeah. So mu pageant ya little toto global Malaysia Kuala Lumpur. The event is happening next week on 8th. So omwana omu na Uganda ya winning wano agenda ku representing Uganda. So that's one of the outfits obagiyita the chicken back. Yeah. Okay. Inspired by the bag. Tutambuleko mpola mpola. Mulimu ebintu byennajja wano byesitaasangawo. Ebintu bingi nnyo. Studio tujja gendayo next time ng'etereddemu. Kati tutambulemu nina akantu kendabye wali nga tuyingira. Ogenda kannyonnyola. Walinawo n'omukolo wano last year. Twalinawo omukolo. Rasmus is an annual event ebeerangawo buli mwaka okujjukira all the fallen and the living social and political personalities. Tugende lwa 18 Oktoba lwe lunaku lwe batirako Lucky Dube. So tulujjukira naye ate ne tujjukirako n'abalala bangi nnyo abo abalina ebyenjawulo ebiri positive bye bakoledde societies zaabwe oba n'amawanga gaabwe. So tulujjukira buli 18 Oktoba lwali lulungi nnyo era twalina legendary Chameleon yatu gracing omukolo ogwo yaliwo bulungi nnyo. So this is the fashion stadium. Yes. So katuyimiremu wano tugenda sibulira wano behind us
tulinako city numbers and whatever tunyonyoye city numbers. City numbers, basically, this is a description. Actually, nchiyite chiroto change. Nsubira kuzimba ekisaawe. Because nze ndi fashion athlete. So, because in Ranchi Manyi, fashion is a sport. Yensonga lwati this element of a stadium. Nayonji featuring amnaika fokalunji, osobola okukolerawo captions nyingi nye za videos of DJing, or even performance, even a class, students sometimes tuja ne tusomera wano. DJ ajana playing wano, everybody is cheering up. So that's the inspiration, Fashion Stadium. Kale, thank you so much Hassan akoze ku transport Yvonne wali wano support system ya camera Kalanzi Wile as usual ono mwita Latif Madoye msajja wa kabita ina tabu so konkubire short eringa otusigning out Wile tetugenda kusuka ko wano ladies and gentlemen atubagaliza olunaku olulungi inshallah nze Musa Semwanga ku social media handles zonna inspiring am fashion Jajja Nora yo yali atungisangalo era bolaba concert zango bawe when I'm performing featuring a outfit genkole diangozeseze engalo naye abantu njagalo bajjukiza bannaye office twaji basembereza wali Kavule mujje mwewandise mujje musome mufune obukugu mujje mukole orders za mwezengo yituli awo Kavule Makerere kati tuli Makerere Academy branch next to traffic